Sabbiiti eno ebitongole by'ebyokwerinda okuli poliisi wamu n'ebirala bayingira mu lukuŋŋaana okusala amagezi ku butya bwe balina okulwanyisa obumenyi bw'amateeka era ng'ebimu ku byatuukibwako ye poliisi okugatta kamera zaayo Zimulabirawala Kuza mu maka g'abantu okuyambako poliisi mu kaweefube okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Tulina okwekengera kyokka binaakozesebwa bitya era ekyo poliisi erina okugumya abantu naye nga bwe kubeera nga kulwanyisa bumenyi bw'amateeka tekirina buzibu era abantu bandibadde n'obuvunaanyizibwa okuyambako poliisi naye olw'enkola ekizibu kiyinza kuva mu practice enkola poliisi gyebadde ekwatamu ebintu bino ne gyeneekwatamu information eno ebifaananyi bino singa biba bivudde emikono gy'abantu ne giweebwa poliisi. Mu kwogerako n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire agamba nti kino kyakuyambako poliisi okulwanyisa obuzzi bw'emisango mu ggwanga. Era feezi eno gye tuddamu yakulaba nti tuyunga ku kamera eza muntu wa bulijjo n'okwongeza kamera eza gavumenti eziriwo saawa. Kino naffe kituleetedde okunoonya abakugu mu kamera zino era abazitunda okutubuulira ku nsimbi Maka ezeetaagibwa omuntu okugula kamera zino. Kamera eba system ekitegeera eba system namba si kufuna bufunyi liiso nti no nebeera ng'ewedde. Tulina system yonna eriiso lyayo tugeze olaba ebifaananyi byakyo bwekityo kubeerako eriiso gye nkugambye nga lens eya 2 megapixel oba 1080 nga ku mitwalo 6 naye kamera ekwata bukwasi kifaananyi naye ate recordinga kati ate ebeerako n'aka recordinga ke tuyita DVR oba digital video recorder ya analog system naye ate eyo digital video recorder tetereka bikwatiddwa nga weetaaga hard disk oba hard drive. Muwendo gw'ekyo kyonna ne full package ya 1.6 million ya bitogeddeko omuli eriiso eryo omuli DVR omuli hard drive omuli power supply omuli coaxial cable leba byonna nabigwera mu 1.6. Ssegawa livingstone omukugu mu nsonga eno agambye nti ensimbi ezisoba mu kakadde kamu zezetagesibwa okugula ebikozesebwa okutuukiriza ebyetagesa okufuna kamera zino ezoogerwako. Ebigendako ga DVR 35 25 ebigenderako nti ng'ogula kamera emu n'ebigenderako biri eri oba toseevinze okusinga ono aguze kamera ennya tugeze kati kamera ya 6 n'ebisigadde byonna tugeze bya kakadde kamu emitwalo 2 okitegeera kakati gwaguze kamera emu eba iriise erimu ku mitwalo 6 batoseevinze. Ono agambye nti kamera zino ze balinawo za tekinologiya wa mulembe nnyo nga zisobola n'okukola mu kizikiza ng'amasannyalaze gavuddeko. Tekinologiya omupya gwe tulina ayitibwa kalavu technology. Oyo kalavu technology kamera eyo eba esobola okulaga kaladi emisana ate ng'eraga kaladi ekiro ti omuntu newabajjeeko amasannyalaze oba osobola okulaba ekifaananyi ky'oyo omuntu bulungi. Nti tekinologiya oyo nti newabanga enzikiza weeri omuntu oba osobola okumukola ki okumulaba obulungi. Wabula Munnamateeka George musisi agambye nti mu ssemateeka wa Uganda omuntu yenna ddembe lye okuba n'ebyama ku kamera ye kino kyandibeera ekizibu ku poliisi. Kubanga tulina etteeka erifuga kye tuyita data protection nti ebintu ebikwata ku muntu ebimu biina kukuumibwa nga byakyama. Bw'oba obiwadde gavumenti waliwo omuntu ateekeddwa okubifuna n'alina engeri gye bikuumamu. Kaakati bwe mba nina kamera yange yawaka kitegeeza nti ebifaananyi byonna byeneekwata ng'ebitwala bugondi erina ne byekwata ebiri private nkomawo ssaawa mmeka nfuluma ssaawa mmeka. Kintu kyabweyagalire tewanabeerayo tteeka libakaka kukikola bw'oba tokyagala tokikola bw'oba okyagadde okikola. Ng'ebisoomooza poliisi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka bwe biteeka lino singa omuntu akutwalamu ng'omukutte omuteeberezebwako oyagala kukozesa footage eyo mu kooti okulwanyisa oba okuwoza omusango gw'oyo avunaanibwa omuntu n'agamba nti nno ebintu bino mwankwata nga temufunye lukusa omuntu aba n'eddembe kubanga kooti teyinza ku sanctioning oba kugenda mu maaso kukkiriza kintu kimenya tteeka kukolebwa. Ssegawa livingstone agambye nti enkola eno eyambako omuntu okulondoola emirimu gye ne bw'aba ng'ali wabweru wa ggwanga. Mukiteeke mu birowoozo ekyokufuna route eyo okusobola okumonitalinga wonna w'oba oli n'oba ng'ogenze mitalo w'amayanja osobola okulaba bigenda mu maaso ng'oli ku ssimu yo osobola okwogerezegana n'abali eyo kubanga kuliko audio platform eyo osobola okugamba nti gundi
ng'okola kino na kino so kisobola okuyamba okuma abamakago sobola okumonitoringa bizinensi yo. Ku nsonga eno esigadde kyebuuzibwa kye kya buli munnansi oba nga anaasobola okufuna ensimbi ezisobola okugula kamera zino mu maka. Junju Moses yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.